Sureman TV, sure information, muomia. Kusukuwa beno mutauni omulongo tano gantula analira omulongo tano gantula analira kasuku bagenda kunyanja omulongo tano gantula sabachanyanja analira kasuku babera mubala omulongo tano gantula analira kasuku analira chabange omulongo tano gantula analira kasuku samanyo kubayocheyo Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano nyasuamanyo kubayocheyo Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano nyamurangira ndabaterete Labanchano nyakatitalo kubayocheyo Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano nyamaliseli ndayaterete Labanchano nyasuamanyo kubayocheyo Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano nyatuletereji kuba munda Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano nyatutere mwakanuru baba Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano Labanchano nyobujokoli bwabana Labanchano nya Aganga ndashidamole ngibibiri ndimutani wasala wanyane nkumba mbufuru ndimusirisa mukakamatana buzibona banga zandi kwa musamba gochi amanya aganga nzemba bali maliseri bogerenza lwa offense machibati mama ibabiri ejeni kwentumide kama chagarero na mwenna batande ko sedemero bogola sim Muzikirize ntwalo mukisagu no nebaze ku mukyala wange oweka ennaku zino atali weka abeera wayi abo bwanchi bwange Rolex bwange mbusange yo majinyanya abo sibendiko ndi ku mukyala wange oweka idomole webale kuma maka gange era okoze bulungi nyonyo sinze bandawusa abataayayo obutaayaya webale kuma maka gange ale mukama wange omusajja botayayisa okoze bulungi nyo sinze bandawusa abataayayo webale kuma maka gange obumpwachi bwa kyaluma aleni luliwa ali omugano kali kano kampwachi aleni ki oliwo owo aleni wo KBS yanyiga naga musimara acho ku KBS na eyo TV na sinayo kaka mweta nani just ariko twagera ne mugomo obaje obwenda mpulira wamako nzentu sekoseteje babada wa mati yagasi yanyokedde dala ngumi ne zinyoka na yabasonga balwana twetogenda nga kumupira gw'abasonga nga gubadde gwatabuse abasonga balwana mukumi yanyose kakintu stadium ebugembe kyabadde kika twesajja bali amasomero pira y'amasomero babadde batuufu nze nange nanyiga nnyo nga tukyaliza misivu nejinja secondary school babadde bakubagana ku fina z'amasomero ne balwana olw'okukyaliza emisiri sawe kisawe kyabadde kibooza abasonga nga baweddeyo negwe ekakindu ekisawe kyakubyeko ompira ndowooza amagogo yaliko pya ekifaananyi ekyabadde mu geemu eyo bwekibanda ekisawe kijjula nga jinja esese ezannya jinja progressive nekijjula n'obulwako ne woyisa ekigere then ebyo bye twetaaga wabula ompira tegwawedde mirembe lwefali yagenze n'agudiba ng'awo eŋŋumi n'enyoka polisi y'ejjinja yaweddeyo bakiyita
Dispersing. What is dispersing? Abantu bonna badduse. Batute ntyaji. Aha, kati bano polisi yazo kwera nge ba dispersing ompira ga tabwatse gaguli MM jinja progressive ya sosongeta mu justice Richard Okero so gata organisa bile naba bayikoraiza echamzeka uzabade penalties awo mu bunya sajja bwebekala kasiriza nga jinja secondary school bulike kubake bakwata nga jinja progressive yo bulije kubayenywa president ompira ga masomero ati ba justice mugisha yafudewe na sokwera nga embracing omukoro gulina bwato emidali n'ekikopo nabiranga chikwasa jinja progressive wenjogera bana babiri bamasodo kwera nga bagura tiketi zabwe zigero kwera nga zibatwala mu mpaka za masomero aga Uganda yona agenda kwera nga muboja mwezi wokutano wali mu kibuga Fort Portal Tojiga jamu Uganda si Misiri kino je Uganda bagenda kubira Uganda Misiri twagendayo lwa kikibaka kikibaka yagana mwami magogo yali mu okugabana ne mwami mulindwa omuntu musobola kuba mu kikibaka bwana tewali kikibaka bino bya masomero wali mwami magogo yali mu okugabana obulunyi ne mwami mulindwa akantu banga kati nange fena katufirwe kangu twale Misiri ndabe kimunkola n'abatwala Misiri bankubirayo nenga sikolidde weka so kyaganaawo era nga kati ekitegeza kijinja secondary school wankubidde nga babakubye ne jinja progressive begasa ku masomero ago agewakiso nago agamaze okubeera nga ayitamu atano kati already district ezenjawulo zamaze okubeera nga ziyungula amagye gazo agenda okubeera nga ate gatwalibwa wali Fort Portal omwezi ogwokutaano onaawulira so nga tera bwe nkujja waawo omukulu ow'ekitiibwa minisita by'emizannyo mu Buganda Henry Ssekabembe yayisa olukiiko bagamba tukube toki masaza lwaki gagudde lwaki gategerekeka lwaki yagamba mugasaza wegali ane agambe gagudde lwaki performance mbi ago sima chwachwa ate gaaliyo omukulu yagogerako ate gaaliyo noza budget yabula obwakabaka bwekoki budget yabula obwakabaka bwakamuswaga osabuka bajja kukuba oluyi ku matamu eringa ngule emipiira jamu kati okwemeka kwa koki ogenda maaso kubanga tulina amatikira gakamuswaga lindako mulangi awangula atwala miliyoni 2 bizonto biriwaawo bigendawo mu matikira awo bizonto biriwaawo anedda ndikusaidia go twogerera leka twogerere omulangira bizonto bino bitegekeyoko ka performance abakwano bakamuowulira ofiirawo banga ina kyoyogera mulangire wanule debe otherwise nesange kimule kito situpidira bakawala kandoba ogasi olinge mojeto wamabona bayisa olukiiko okuba toki n'okubeera nga batangaza mbitangaza okulaba lwaki performance egenda ekkirira ebagala n'okubeera nga bakyusakyusa mu bukulembeze wabula akalulu ak'ekikungo bwe katudde ebaga nti abano obukulembeze babusigase era ntegedde nti omukolo Bernard Bainamani Aruna Kyobe ne Saddam Sebuyira bano basobola okubeera nga basigaza ebifo ebyo okuli ewa chairman ne vice chairman pozi ne secretary general Festus Kirumira ne Andrew Mukasa pozi ate ne Dani Mwanje ne Gladys Zabwede ne Joseph Rutaya bano basigadde mu positions zaabwe olukiiko lwatule kulaba nga batereza bagunjawo amateeka n'okubangawo agafuga amasaza ga Buganda bino simanyi bawagizi bewe mudda agagamba aganene aga Ndausi baga nti oyo muwagizi tulabe ekyo mumukolera either agobebwa amasaza obulamu bwe bwonna oba bamuyita ani yakutendeka nsubira ebigambo ebyo bya nnono alianza okuba ali ku balongo ati abalongo ate obaleeta ku kisaawe wamala era emipiira gya Uganda Premier League gye giri era nga ntegedde Sports Club Villa gyogo bakubye emiranga kwagamba wowe yaye maama taata batutaase basitwaika bayo basatu balambirira tebalimu mugwa leero Villa bakoma we wankulukuku era ndowooza Ndausi guno ogenda gulaba manyi tolaba nnyo emipiira gya Villa naye Villa baali bagibaninga nga tekubira mu Kampala ne Busoga Eastern Region ne Buganda Region emipiira gyaweddeyo egya bbaani kati bakoma we wankulukuku sasigenda ku saa 10 ez'akabungezi era guno wali Sports Club Villa bagenda kuzanya ne Bright Stars biroko kyekuli ekyenjawulo ekiriwo nti basitwaika bamwe basatu Shaifu Mate taliwo Frank Muna Kalule taliwo Ivan Rogere taliwo nenga tegede Chausi Balo Mutebyo w'entomo oyo ye wali ali fete bagani ono gwe tugenda okwera nga twetololerako Villa ebakulembedde ekimeza wenjoga ne points 37 mpira 19 sangate mu kyokubiri Kampala City Council mpira 17 points 36 Bulu bali mu kyakusatu points 30 mpira 19 Vipers bali mu kyakuna points 28 mpira 15
bulaya baba akulotedde mu Germany ey'ejjako mbuzi ate eri obusiraamu n'ebyobutuluuki Sami Khedira ono mumujjukira midfield ono Sami Khedira yali badde muturuuki naye munange yasobola okubeera ng'azanyira Germany okubenda 87 myaka 36 ku Real Madrid yasobola okubeera ng'akola ennyo ne ku Juventus ku Real Madrid yakuba empeera gyali 125 golo zali 6 so ng'ate ku Juventus yakuba empeera 95 golo zali 20 olwo bwe yaveeyo yagenda kwata balini kaliya eyo nayo na Sami Khedira midfield ono yakuba empeera 3 ne goals 42 ku timu y'eggwanga ya Germany yakuba empeera 7 n'atema ne golo zali 7 emusajja gwe twogerako ayitibwa Sami Khedira akuza amazaalibwa ga myaka 36 so bajja olinga okuza amazaalibwa ago leero ina birthday ya mwana mukulu omusajja w'amaanyi omamita Sematimba Kasimo. Happy birthday Sematimba Kasimo. Ono yakaka emirimu gy'omukyala Betty Nambozi. mumanyi bateerako leero oba fina ne birthday ya mwana mutonyo asomera wali ku Grace Primary School wali Lusanja bamuyita Mpozi Fai Feiruzi Mugula. oyogedde ku mwana n'onzijukiza mutabani wange bamulayiza leero ku bwa infant prefect infant prefect yabeera akulira abaana abo okuva ku P1 okudda wansi bonna awo kati yali mu P2 kati yaba bakulira bonna awo wansi infant prefect kulembeza oba abumuwadde era leero ndatwalayo akantu k'abalonzi akantu k'abalonzi kakikibaka k'abalonzi basomesa wansi basomesa bansi obululu bwayonoone ku mwana aba wa nasale ng'alina okulirira abalonzi Sebatimbe bwegire yakutumidde nnyo amulabyeyo ne muwayo emitwalo 10 ne mugamba ojja kugimpa nga Ndausi ajja kugikuwa wamaze kubira ku Ndausi ate mbadde ngenda obuuza ati mwakanyiza Ndausi mumanyi ngamba baali basonga ku gwoyogera ate nanjatula erinnya byonna biri kunye kidomole nanjatula erinnya n'osigala bwotyo yatwocyangayo nakuyansi lwakuba Ndausi nandi nedda nakuyansi bwe tuva wano abantu bakyuka owulidde musajja kyeyatukoze kati ddamu oyogere nedda mbabali nedda leka bagambeko wabitegeddeko mbimanyi kale byogere nze njiwa okuyiwa lunyata wabapangalo tompangalo bano bakoze maliri efatoni bakoze maliri ku timu ya Tottenham akasiru akasipazi tekalina myadde ettondo lyakategeera kabadde kagoba omupiira ogwo ne kakula mu kifo kyako ekyokuna ne kamukala wali bulungi ne kanyigiriza maniyu kozigwe bakoze maliri golo yabadde emukwemu ali eri mu bannamba lujega omupiira gabadde mu red card zabadde 2 guno Abdoulaye Dukare bamuwadde kadi ya 58 mu dakiika eyo bamuwa kadi mmyufu n'omugamba gerayo ku Bobi Wine omubuuzeeko okwo Abdoulaye Dukare kale mmyufu eyo 58 yakuta Rekeni n'amukwata n'amuyuzayuza feesi n'amukwata amaraka refa inaga nti ono omwana asaana kubeera nga traininga n'abajentiri n'amuwa kadi emmyufu so ngatenga gugwa eri mu 88 Lucas Mawura naye yakoze kye tuyita unsportsman like ne bamuwa naye kadi emmyufu 88 so ngatekeni yabadde yamaze okuba eggolo mudayo mu 68 nga gugwayo ng'abantu bonna balowooza bagugobye mu 9 bajja Michael Kini n'ababayikolayiza ne basirika ekisaawo kyonna ne kisirika bwekye golo yazze nga budde buweddeyo Christian Sterling yabuze munange okubeera ng'ate munange yeeyonoonera mu ngoye nga nabire ddala babayikolayiza obudde nga bugwayo kati leero wamala azidde okunywa abakaguje bagenda kubeera nga batunka Bournemouth bazanya Brighton and Hove Albion Reds bazanya Nottingham Forest Leicester City bazanya Aston Villa Graham Potter nga bakamugoba mulira gapoyo galaga nti Leicester City emwagala eyagala muwa mulimu bagenda muwa mulimu abatimu ya Leicester City mulira gapoyo nagambe musajja oli mbayizo mulira mu Chelsea bamulowooza yes Julian Nagelsmann Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino bagala muleta ne Julian Nagelsmann be bakulembedde awo lwakuba kali akalenzi akatoke kabakulembeddemu mu reesi mukubeera kuba bakakubiddeko dda ne ku ssimu leero Stars genda kubeera 5 ez'ekiro baaba Chelsea batunga ne ttiimu y'abanafu abali bapulunga Chelsea bamulekwa baaba balina Bruno Sauta myaka 42 ekyewunyisa Chelsea yagobye manager nerekawo omusajja gwe yajja naye abatendeke tebagobye bonna nga batera okugoba ne backroom staff yonna bagobyeko mukulu yekka
nganze bwe nagenda nembaba ne batikula. Yes kakati bano bagobyeko mukulu yekka abasigadde bonna ne babaleka ne baga grandpota kyekizibu agende bagamba nti bano bonna babadde balinanga bebakola mu training bamugamba bwoba okola line up gikole bwoti mukusaawa esemba n'asoma birala bamuze ne baga nti kusaawa esemba ng'asoma line up ndala bano ne bamuwaabira omugagga kibola omugagga yagobyeko ye yekka kandi bayita okulya mu lulime ne mu luzise. kino kibaita okulya mu lulime ne mu luzise kyewuse sawa 5 ez'ekiro bagenda kubeera nga batuuka ne Liverpool. Anthony Taylor yagutunulidde era nga Pierre Emile Aubameyang ne Wesley Fofana ne Eduardo Mendy ne Raheem Sterling Shakiri babuusibwa Pierre 5 egisembeyo gyonna Chelsea ne Liverpool badde bakola amaliri. Chelsea yasembeyo okubeera nga ezanyo ttiimu ya Liverpool nga Liverpool yekyadde wano ku Stamford Bridge. Liverpool negoba yaliwo mu mwaka gwa 2020 Sadio Mane olekira 55 mwenya Sadio Mane yagenda dda Liverpool yagwangula golo zali 2 ku bwerere sofuliza twabigenda okubeera nga ate munange bitambula Pierre jagikuba mudaba baba katambula tukyatambuza baba nakwatulesa Tuesday super lucky tuzitambuza ate Tuesday lucky champion tizifulumye ziri 2 bana bamama bagenda okusiba over za Sureman Segawe zolwairo over 2.5 goals pozi ne VIP wins zigenda kubeera nga zireta sende mu kapapula nonya Sureman Segawa akwe mipira gyagireta sende mu kapapula simu ya Fed gabe mipira eri 0-7-5-5 38 anamwemo 30 tugita Tuesday lucky chamu kuba 0-7-5-5 38 anamwemo 30 ogifune odi 12 mu VIP win ogifune odi 15 mu VIP offers abali ku WhatsApp ita WhatsApp ya 0-7-8-5-0-8 gambye 0-7-8-5-0-8 gwakuba kwa yatero ya Feri 0-7-5-5 38 anamwemo 30 over 2.5 odi 15 ne VIP win odi 12 bobe yangaba zikina majanjaro ali mugagga nanyini kampani n'ateekera abakozi be nabaga nti omwaka guno mukoze bulungi nnyo koza amagoba mangi ddala era buli omungera muweyo kaceeke ka mitwalo 5 abakozi bonna ne bakuba mu ngalo nnyo ne bewa buhaaga nabaga nti yes kati n'omwezi ogujja munakola obulungi ennyo nga mukoze leero nga kaceeke ako nkasayininga